gudo yabaddewo bakubidde. Owakubidde Maya owakubidde masiko yankubidde. Oyakubidde masiko. Masiko yantankudde ko lutalo. Analumiddwa nnyo nga sine champo gudo. Mulabadde lunaku lwa kusoma. Naye njagala oba nsaba nnyo ansange ng'omukulu waali. Biba birala nnyo. Bageza ngamba nyongera ne ngamba bankubidde champo adde. Kera kalira de mukese ya champo yankubidde simu kali alabanga yamulidde mu luko kati bibi bimubeezaawo. Ngamba alien how could you Champo yakunenyeza yankubidde namboza alien wumwayo fetukuba bwe tutyo oyesegedde naye nzengenze mawulira agatambula nti ndo wakubye promota omu mu Kampala kituufu promota omu Kampala yali masiko promota atedde DJ promota masiko gama uli gagamba ki kubanga nyizo okwogera ebyawukana ku bye boogere bitambula biraga nti wamukubye olw'omukazi bitambula byoli n'akutomera enkondo n'agwa wansi nadde Masaka enga mulebe kimuli fiti twagala otuyitiramu ku mbeera yaliwo ku kalenda ennaku lumu 2 emabega ekiro lwagendawo kati ntangaza kukyaliwo bantangaza kukyaliwo ku kalenda ogenzeewo sinkanya omukulu Masiko naye sigenze sisigana Masiko wamusangawo samusangawo nagenda waiva bosi anensonga zange nga mutabani we yakuli muwala wange bashegeera kasimanyi byaliwo kati nangamba yankubi akola neva bosi kati omanyi omuntu okulipotinga nga ate oba bosi we kyaliwo tosobola kudda eno ne kuggwera eno oba enogenda wa ku headquarters kati ntuuka eweva bosi ntwogera fiiti nemugamba naye kale oba omulenzi taliwo oba yangamba mbu Dani agenze okukola taliwo agenze siibolokoka negamba ate Dani asiibolokoka ekitegedde nemugamba naye kale tujja kukola ki tujja kwegwako kati mba ngenda webati nenga omukulu yali ejjukire balina ebitundu bibiri waliwo kiri ekyawagulu ne wano ewabosi wabeera kale omusajja omukulu ali awaze n'olubuto manyi ategeera nagamba Dani kubagamba tasobola kukuba mwana oyo ne bagamba baliwo osaana bw'atyo bw'ayogedde nga Dani nze simumanyi kalidika Dani kaana kato konze bane musuke mumuuliza naye oba Dani ngoli fesi ddala ngeri nyatugambye liki yenda kuba ne diva bamugamba bugambe nti ye Dani nagamba batugambye Dani osegera kamba kasitali kirungi gwe yakubya amukola ki amumanyi ate nga ekyakubya omuwala yangamba nti oli yamukuba namugamba obeera ne alien osegedde kati ojja leeta oyo alien tulabe nemanya nti nno kati message eyo erabika eyagala nze osegera nga oli bamwadde obubaka bwange abuntuuseeko akalien nga tetunnatuuka awo ogambye wali ogenze kunoonya muwalawo nagenda ne muwala wange diva nakulabye ng'okuba akawulire ggwe kati oba babadde okimanyi onoonye ki leero wali ogenze oba byayogedde nga bye bituufu ate nawe yabyogedde ate ndaba oteeze kamera kati enkuba ekituufu ate okuwakanya ayo enemy umwayo did you know me beerako gwe kayaye gwe okitegedde omwana nagenda naye okitegera tuyinza okugenda okunoonya omuntu gy'otaawula osobola obanja gy'otaawula ayinza onoonya ate omwana afangu ne forest ate mulumbe weva bosi okitegedde lwakuba kati ya buli omu akuba nnyo sitoole ye ate nga ffe kitukozesa ennyo tukubako sitoole tukola nnyo watukako sitoole ensonga laki bayogera nibyo tutakoze okitegedde okitegedde kumala baagala obboogerako ne basaamu n'akasente okitegera naye kati ate ffe byaffe biba bya ddala kati bayirabe nga Masiko bwe yazze ate bw'ati nga nenge gyayogera ng'alinga eyakunoonya edda okitegera kati nga waliwo oba akaseera wobeerawo ng'omuntu ndowooza waliwo abakuwaga ndowooza kyoli ofeekinga kale n'ayagala akole ki agezeseemu alabe sika nengamba nayo badde nkwesonyiga ngenzi ate ndaba olinga ayagala enkaayana zino ziyingira muntu nabafuna buziyingirira nze kankole kanzikuyingize okitegera then ofune bukaanira obulungi naffe kyetwakoze mwanattu Masiko ne tumuyingiza enkaayana era ebigere bino lwaki enkaayana ze zakoze eki gatandise naye nonadde simumanyi nagambye omusajja
bale wali nakigamba nti sibuli ayogere byamakulu nti abamukulu musajja yadde afaanana n'amagezi naye ng'ate ali opposite nnyo kumufaanana ye ne bangamba oyo masiko kola ne masiko waawa kubanze ndi mwenda so muno sina gwe mmanyiimu bonna bazze buki lwakwa kati yesisinkano yange nayiye yabadde endalamu era navuddeyo ne mugamba ne kati nkuyizi kirungi nkuyizi naali kusanzeewo okitegera ne mugamba ne kati mbadde sigiridde ggwe mbadde nzigiridde mwana muto ne kati gwe noyagala ogwe muki n'ofuba nnyo ogwe mu gaapu zooli okitegera ne kati naŋŋamba nnyongerako nze sigenda kwongera sigompa ekyokukola tugenda tunula ku pulogulaamu yaffe tulabe oba mu guno omwezi tusobola okufisizaayo akaki akadde akatonotono nawe ne tukwasagayo ensonga zo okitegeera kati bwe guto bwe gwabadde so omuntu yandyagadde okumanya Dani ki ekyamukubizza Diva andi simanyi era kyali kintutte kuba oli segimenti yabadde egamba oyo abya ne Alien okitegeera bwala tuwadde ku ssente tumusabike alina aleete boosi we ffe muge tubibangamu kati oli bwakuba omuntu bw'atyo abanga awuliriza message nti no oyani tumukola ki tumunoonya okitegeera kati nange nenesitwa nengenda kwedikootaazi ze okitegeera kigambibwa nti nno Diva mukazi wa Dani kituufu nze simanyi kuba nange naawe gwali awo simanyi mukazi wo okitegeera naawe ali wano nawe simanyi mukazi wo kati simanyi oba mukazi wo bate yaŋŋambye nti bbaawe yankubye yaŋŋambye waba muvubuka yankubye kulaza nga taŋŋambye nalinnya naye mbw ababadde bamugambye dda akola ne Eva Boss okitegeera bwera tuseba Boss nadescribinga yamugamba ya Dani okitegeera kati ebisigadde Dani ne Diva bebamanyi ebyabwe era bayira wejjeyo ekiraawo ebyawedde wali ng'obubaka masika amaze obutuuse wa Dani nampeza message kuba Eva Boss amwadde namba Eva Boss aŋŋambye yamugambye era omusajja akasimu era nankubirawo nampeza message nankubira namugamba nzikunaako buzibu okitegeera noonya ssente z'oddoogo naye weeberere mu mwana okitegeera ku bigambo ebimu ebigambibwa abantu bye twagala okiralifayinge omwana ono omuwala ge baakubye eziti ali signed under Family Forest oba mukyalawo anti sikande mukyala wange salimbye nayo oluyimba bayirawo gambye Diva muyimba abatamanyi Diva munonyerezeeko wamwene ku budde ali talented okitegeera bagenda kutusibako nagambe ate nokendisuddewo bagenda kwesomba naye nga ne ba ex bagenda kweyongera wajiwulire eri mu boni aniruli ne gotayagalangako bajja kujjaga mu ex wange ebyo byonna twabiyimbako okitegeera kati kitaddenja mulimu nti Ampala bwalinganga nsomba byuma bwakera Kabaliga akoze eki alumbye era bwatu Kabaliga bwe yavudde e Masaka najja agwewa naye yagamba tewamukubye kati kaya naki ndisenga nange nyongeza kwekyo ekiriwo yakaya naki era gamba essaawa yonna agenda mumanya ate nalina notuwayo kasente oyo omusajja tumulina platform anti lwakuba nanze nabagamba bagala ekitambula batwerippeko nawuliriza akakayimba byonna binze nabibagamba era yagadde ekitambula natwerippako okitegeera kati ogamba nti nno Eva Boss yamugambye akooneko masiko nakubira ne mwogera ngaba Badani nawe masiko masiko nga masiko yagamba tagenda kuleka akyakwetaaga mu paati olw'ensonga wamukuba oluyi lwali lwa swame era n'akulemerako ng'agamba nnyongera olulala onkakasi mugamba sigwa ngamba ekyokukola tugenda kulaba bwe tunaatungamu batusobola okuyizaayo kakati akadde kuba tubeera busy pulogulaamu ye eri etya era akadde yange ejjudde naye era naatunulamu kirungi twaliwo Eva Boss Eva Boss ajja kukuba bbaana agambe ennaku z'omwezi weeziti ono yaddako disikamuzi ntagenda teekaho kakuyege bapolomota batandika okwesamba bapolomota ngaani oyo masiko yennyini agenda atandikawo kakuyege nabimusanze wava ku ekyo nkubiza bapolomota ngaani ndi mu kibiina kya bapolomota era siri mu kibiina ky'abayimbi oli muyimbi naye tobeetaaga ani gwe ndeetaaga bapolomota
nina gwe nasayiningako naye nti banne bwe nayimba nja beetaaga bayirayo nze nonze kampani nze nsuubuza ow'edduuka tasobola kubandinga Coca-Cola okitegedde gw'otunda soda naye ate gwe weetaaga nnyo kooko kuba tosobola kamula soda nze ne nkugamba gwe oba owulira ng'oli promota ng'ogyeyita kwata gubaanago nga gunene gweteekako ogunnya gwo wetunde oba mweteekeko mu bapromota bonna Uganda promoters nti okuyingira bana 13 mujje muzimbire abantu okitegeera kale kyogamba promota kye yaleeta wanenulako edduba e Uganda kale promota kye we Uganda yategeka ekivulu kya Michael Jackson mu America kati bwe bapromota mmwe kale nakugamba bino industry eno egenda kuterera mpola mpola ugenda gitereza so far waliwo ebiri mu kuterera mpola mpola nga gwabitereza tofaayo nze ndi legend ekigambo kikozesa bubi nze Alienskin olira nze ndi legend osinziira wa abakyayita bulijjo si batuufu legend tabeera omu kuba president yabeera omu siba kiri kubakabaka balegend musulubbawo ne balegend ekikumi nga era mubalakisi muzo bamba general bangi okitegedde sigambye nti ono tali nize gambye ndiki tugambe bwegeraageranya ku bayimbi nga segeraageranya kubanga era ng'abaani Afrigo obudde buno muli balegend be balegend betumanyi ba Chameleon ba agent besobola mentioninga mu public kati ngoseseewo nga twogedde ku Afrigo kisesa ekyo kati kamagambo ekinene nze kyemmanyi nze ndi leader wa generation era ndeese change mu industry nebyenkoze bingi nnyo abaliwo bye batasobodde kukola ne batasuubira nti bajja bituuka mu makkati sofa bwe nkibagamba muyinza obutakikkiriza naye singa nfa leero bayinza oleeta zirikodi banange dakoze bwati nga buli mulaba kituufu okitegeera nga kiki basobola okuleeta ati lidda kugambe singa nfiira wano ffe twali wanino nga rediyo mulamu nga tuwoza asajja kafujo bannange rediyo bwe yafa baleeta ebirungi ne tugamba musajja olijo okitegeere omuntu abeera nammwawo nga mumulabisa buki mulwane kiki kigamba nti omukozi agamba boosi batema omuti kati lidda kuba promota bebagamba obandinga ali nibagenda yimbisaani wangi kuba Uganda erina omuyimbi ogwo abasigadde bonna bafaani alya nako katuddiremu sigenda kaddamu kukimanyi simu erikodi ojja kukatema okaddemu baani bafaani bosebo eggwanga lina omuyimbi atya omuyani ono omukulu abasigadde bafaani be okitegeera kali bapromota kati nze ngenda okusooka obbandi bapromota naye nabatandika nadda sindi promota nti antegeka era sofa nze nkola nabakyali bange ola eva boseka mwana tumukolere tunyumiza naawe oyo nti music asobola okubeerawo ng'asasula nga tolinnya ku stage ate nze nyumira nnyo okubeera mu studio danobeera ku stage okitegeera kati bapromota buli muntu wange buli mbuzi alina kudda ku nkondo yaayo promoting abayimbi bo kibanza bankubira essimu awo nga bansumbwa ne mbabuuza nze n'akajja bulijjo omuyimbisa baani kino kyoyogedde ekyokubeera nti abayimbi bonna bafaani bo tekigenda kukyaya abayimbi ate kati babadde banjagala nnyo kugambye nze ndi legend nze nina kye neewuliramu nze ndi legend gwekimanyi n'abayimbi balina abayimbidde emyaka 2 nga mbasinga yiti bebaani ase nkwadde example kati gwe noonyereza nina abayimbi nga abayimbi abayimbidde emyaka 2 ate nga bolaba nabo bazizeeko mu generation eno bakoppa ffe ate nga ffe tetukakoppangako okitegedde nga ffe tubawa inspiration okitegedde kitegeeza ndi legend omala kuba legend nga myezi 8 abayimbi be tulina ab'emyaka 2 tubabalira ku ngalo tuli mu bebekulu myaka 2 tulina mu bebekulu tulina mu Chameleon Afrigo ne Bobby Wine bwe batyo Sematimba bamadoksi ani gwosingamu mwabo kati kyenda okugamba kiri kimu kati ronge nasooka mbalekemu okitegedde naye olukomawo ndalinda reaction yaabwe bwe bati then tujje tutandika omumenyaamenya gavumenti ono musinga olwakino ono musinga olwakino okitegera ate kati bano bapromota banene okamba beereko nnyo omanyi bagamba buli muntu wabeera buli muntu aloozi waabwe we waakabi baire bapromota bamanyi balooza tubaagala nnyo busobola obaawe batali tuwetaaga promota basi kwenko promota n'omunzi wangi basi kwenko promota n'omu
nze nkwana bamaneja b'amabaala oba ndi bamaneja b'amabaala balina association Uganda Bam Managers Alien. Oloza abayimbi tebagambe nti Alien yogeza malala ga hiti. Amalala ga hiti ati sobola nyimba nnyo balero ndakuta oluyimba baluyita totunula musoni yabo tulanga enfunayo tulanga enfunayo nduta leero tutayo oluyimba tebaloze nti malala ga hiti gakusumbuwa amalala tulina mangi nnyo kuba bagambe eno nze nawala agamba show busy otegera mundeke neneraga kuba business yakola ki kyekulya yakyogera masiko tagenda kusiba ati masiko mujje mwene mbo saa yetu mu promoting nnyo kuba nze badde simumayibanga lyembadde ngawo otegera saa nyo mu platform naye osobola banga okyali eweita kibanda wakuba abanda abamu bana n'obuvamu bano obukola ki bano obusigalamu nze sisuubiza otegera abayimbi abo ababaddewo okwo betwogeddeko biki bewakoopako bewabiyigirako byebakoopako nze wabayigirako ki sina byenna bayigirako banze nezina byange ate kati bali mu kuyigira ku nze abangi kumbiramu industry omwo osegera bayigira kuba kuyigirako ki okyali baby mu industry nkyali baby mu industry tomanyibula newoza ddakubire ngoma n'ozina kati nze nsobera awo ne muzadde wange ne muwa amagezi negamukolera kati ate ye n'agampa ne mugamba naye ako tekagenda kukola leero maama okitegeera naye natulamu n'agamba tekagenda kukola okitegeera ebintu bijja bikyukana era singa ebintu bali tebikyuka ndowooza era singa era abafirigo sifitira be bakyaliwo nga balina zihiiti kati esegedde ya baita to abakubuzizaako noseka anti lwaki nseka waliwo abaana bagamba mutokwa music atawangaala kandi ngina nengamba music atawangaala singa madde njawangaale kyalizizaako esegera ne music inaakaddiwa ne bakamira batayimba babogamu era bafulumya obupya kwali tubalukaddiye noteekawo luki omanyi nti osobola mu bbaala notagala bimba eri wamala etebikyaliyo nenga lunyimba nnungi naye no generation endalamu kati ffe ate bafaani baffe bakuba guno kati mpayo bbaana eriko eri wamala eri wamala mugenzi talina musika mundoga ate mubamebwe musikati omusika basikidde byonna okitegeera nkuwa example kitegeeza nti music aba music oyimbamu n'ennyimba z'ababbi byokuloba bwebweni ezasooka era oyira nga bazikuwa mu kikadde kati nga kagoma otegedde kitegeeza ziba zikaddiye kitakaddiwa seewo omwami Bobi Wine lwaki togendako ewe n'akwamu ku tips yakozesa okuwangaala mu ndongo eno tips zitya ate wabe neremereddwa tozeetaaga wabe neremereddwa zoyina ayongereko olabe neremereddwa kyoba bonna abali mu fabesi bansinga yiti abamulinaanyi tumanyi muzekisi mugambe kyogamba bonna okategedde tonkootinga bubi bwekyogamba bonna mu fabesi temuli bayimbi abagala tuukadde mu koota yange nga tebatuukanga nga tebamulinaanyi otegedde bino byakwekemba ssebo buli bwemira ku mazimu oyimirira bwomu otegedde kale nenyimiridde bwomu nja kumusanga twebongeko tugenza okwetegeera nze mbadde mumanyi nga yetamumanyi okukola nnyo kwange kwe kumumanyisiza kutegeera bw'oyogera bw'otyo bangi bavuddeyo nga balaga beetaaga okukolako naye bwe tolina interest ekolako naye anti babyakaseera tembo enaatuuka okitegeera tusobola kwewaayiriza kasinga agamba nti music muvuddeyo nga sinakola naye kati nga ebigambo binkalira ku mumwa akyaloota oli yaloote kristo panda birooto byaffe byanjawulo okitegeera birooto byaffe byanjawulo bulani ekyange ekiralamu mwana oloota ki siroota nze gwe baloota oba olimba birooto byo awedde kaleno iwamma olwedde olimba birooto byo kyenalootanga nakiyita namu okitegedde mwena kyamugambe ekiraba dda Alien buli lunaku ota oluyimba si pressure buli lunaku anti kewa kyenagamba akaliro olweddiyo mozi yabagamba mugenda wulira akaliro yali alanga kuba ne yesu mukujja waliwo abaalanganga abaalinga great baalanga nti waliwawo ekijja nabagamba mugenda kuwulira akaliro obanga temusobola nga kale temulisobola kyemulina okukola mugende mwenenye nnyo
oshegedde kati muti alimu abakyalina babayita ba big headed yabwe yabafuna obuzibu basanga oshegera gwe kama wiko na kichwa ngumu yo wayi ogambye oli legend ba big 3 bakyaliyo tukubire mu kutoki ba big 3 bobo ne kikutangaliza nti Uganda ina abayimbi bangi nnyo lwaki aba ba big 3 bokka kyogambye endongo enaje bajinja ne bagisiba kwabo nti tuyimba zaabwe basigadde bafana kati pako ba big 3 hiti eriwo tubalinze mu gwe oshegedde after me okujja kwange gwe mpaye enyimba z'aba big 3 nyanya ezikubye oluvannyuma lwange okujja Nina olumulo kana lumansi. Oshegedde. Ayisizaho na lumansi. Era lumansi oshegedde. Bamba ade. Nayo ya amanyi. Yakapira butwa bajogera. Omwana uno kikyagala okukola. Zina sibimba lwaka lusiru ulungi. Lwani. Bebe cool. Zina nange. Wakabi. Nigate musese mwamanga. Si wali mwagalo isawo. Simanga abera baba sasude. Chivude ku mutima gwo Lwakabi. Chivude ku ntobo y'omutima gwange. Lwakabi. Omukuya ku yimbo Lwakabi. Kwaba abasatu ani azinga ko wanne. Abasatu abo. Obamba gatti. Baleke menyo omuku omuntu asati kati buno obudde nawo bimanyi atalina mukira tagenda mazina ganchi obagatta benkana botawagatta engeje sina mukira sigenda genda mazina gachi yanchima okay nga tumaliriza bobaka kibolire eri bafanizbo eri omwami Masiko neri baheta neri ba polomota bafani bange bagamba kimuti emisango gyange nagiza mu koti y'abantu oli banumba Alien versus Uganda. Oli wanumba mugulamula. Nze we numba era nga mugulamula. Nga tunoonya point is umwayo. Ate Masiko. Sibanga walya oba tewalya. Bagambye agala nnyo okubeera mu kawuze kati bino bimukolera. Saakutiise kweta ya makindye. Masaka. Adi Masaka era jegero yimba Easterman, Masiko yakubwa teyakubwa itayo okubwaje oluyi Masiko soko mweso nina nsonga zendala nnyo kalate wanajjanga lwe kimukubyo singa oluyi osubira omukola ekirala kisinga oluyi singa wanajjawo ekirala kisinga oluyi ni case kyetulinze kuba naye yagambye bitandike Dalinge yakwagala obudde. Ola gani na nawe ngakaya nayo singa ine nkaya na bujoza amisi nyo bali tutu ne kigambo kyeche kyakutabudde kubanze embera na ibanga dene neto kutonkubangako kigambo kyeche kyamutabudde kyakutabudde waba omuntu abeerawo kanaba abantu babeerawo nga bawule ebiboze bitubungesebwako olumwe kati wena alowooza mamu waga obuvubuka bwa ghetto obwo kati gwe nove n'amalo gammweri ojja wegezeeko ku ghetto gwe Masiko oli size ntono nnyo ku ghetto eno ghetto nsi ndala ategeera gavumenti nene ya ghetto ate kati buli omu aba ne kooti ye ategeera mu ghetto kooti ekola ki etuulirawo eyo kooti yakusabula kati ate singa twamukubye ffe enkuba yaffe nagambye si yeeyo ffe tulina enkuba gye tukubamu bwe tuba twakukubye nga statement toja jiwankeera abuze bouncer bouncer no bakanga tukina kutamu kuma ku kivulwali ni kwayimba Buchamani yakuwa obukodyo buno obw'okulamuza entambalo mu ghetto Buchamani kyakabi wadde ogamba yo kina bageto bonna twakulaga kutongoza muti Buchamani gwe president wa ghetto ndowooza soke tupireke nenga kyono kuma buli mu ghetto wali respect